Course je nkola bagiyita leisure events and hotel management. Course erimu leisure, hospitality n'ebivvulu. Course naye esinga obuzibu nali mmanyi nnyangu. Zinali noonya degree mu kintu ekyangu ati nasanga nga ku Mobus twali course nnyangu. Actually Makerere University nnyangu okusinga Mobus. N'applyingira Makerere banzizeera. Entobba bibuuzo. Olina okusoma ng'omwana omuto wa nassale. Maze emyaka 15 sisoma. Ebibuuzo byandetedde n'omusujja bandabye ku internet nga ndi mulwadde. Kubanga ndowooza mu bajjo ng'agudde. Ng'obwana bumusekerera. So kati kyovula ngenda ku zino sikyavuma kubanga onnyiziza nnyo singa mbadde saasoma wandizenze nkuvuma. Edda natambulanga nvuma. Nga nninga ba gravity. Kati gravity bw'anaddayo okusoma ajja kukyusa olulimi n'endowooza. Buli oyingira wano nature gy'osanga weekuteeminga n'okufuuka important person. That's why abali eyo mbaga nti basomanga bakulu okusoma kw'obukulu kusumbwa. Waliwo ekivulu kye nalabye ekya Catherine Kusaasira. Bw'anaba nga bitekisira kitegesize ngenda kutegeka Spice Diana. Twagala kubalagako tetujja kukkiriza jjoogo. Kwano mu Uganda Abitex yasinga skills naye ate nze musinga nze kimanyi nze namba 2 mu balina skills kati tujja kukkiriza jjogo waliwo omuntu wakujoga noga katono sikamuteeke mu skills ne kamutenda nategeka Kusaasira bajjo ne wadde ngenda gula Spice Diana mutegeke kumulagako bulazi ndi naffe tusobola okubaleka okubasirika ati tuli basiru ka Spice kaje olugezigezi kanonye kajenga kambadde Gomez kanetondere nkayambe kalayusire na weeboga kwetondere ku kika kuvuma lero manyi manager wita kutakutula lojo yaroza mugezi neto wali bintu konze katonda yampa art kati akaserena ku macha kagenda kuba kajjudde kubanga Kusaasira simwagala ngenda kikola kumulaga konti ki nzo kimanyi nga mpala n'omuntu muteekawo kyonna nteekawo n'omukono gwange Gravity okumanyi nti yasoma marketing era okusomako kirungi yali talina kwogera ku Mickey Wine yagala ne yefuula Katonda n'agamba Mickey Wine yaani tagenda funa abantu si ye Katonda si yasalawo Bana Uganda nagamba yiga dynamics z'abantu babira ku side y'abanyigirizwa lwaki tugenda kuwangula Kusaasira nti ffe tuli ku side y'abanyigirizibwa aba Spice Diana ompulira buno kye nkugamba nti public gye buva ne gye bulaga eyagala omuntu anyoomebwa nenkuwa example nti Kyagulanyi omulaba n'akera nabanga ye president wa Uganda kati n'abonyabonya Museveni ompulira bulungi ate abantu bakyawa Kyagulanyi omanyi lwaki Bana Uganda tebaagala muntu anyigirizibwa kati bina byabufuzi biringa Gravity ndikasabituka waggulu nga birabira abaki Gravity ngenda munoonya twogeremu kubanga mwana muto nange nali nkoze ku nsobi ate Bana Uganda basonyiwa nange bansonyiwa wena siriwalira kati ne Gravity bakola ki era ngenda kumunoonya twogerenga abantu mugata ite yetuga taddeyo nalowooza nti eseekomye buli muntu abane second ki yafunye abantu nga bameka ate munaye yafunye abantu kinene nnyo we mbantamidde tugambe nva mu bbala sitegeera byenjogera sibitegeera yasuse bantu 10 ne Mickey Wine yafunye abantu 13,000 Mickey Wine yafunye ndo mwepankirako omuntu atwale munyonya abantu 13,000 aba w'amaanyi kwa Mickey Wine batalina luyimba yaba talina kyagamba abantu naye bakyo bona abalonchize tebabadde na hit kati Gravity yabadde alonchinga ki tebabadde na content Balamu yanyomye ekivulu manyi kibalamu kizalawa kati kyalabye temuli bantu ne kikendeza sound era Balamu yejjusiza obutaleeta drive yadde agakweta liigize zino ez'MTN ze ziba zikola nga ki kwanza Balamu mumanyi alina azalawa kati yalete muli bantu n'atateekayo mutima nanga kati sound yange manyi Balamu mukopi kati yabadde akekkereza mafuta